Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo. Nina amawulire wano genjagala okubanga nkuwa omubaka amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando abasinga obungi mwamumanyira sayidi eyo. Honorable Segirinya Muhammad abadde abonaabona n'obulwadde embeera gweyisemu nga buyinza okubanga ate okitegeera bw'obanga obadde otugoberera abyenjogerako obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Mukutu gwa Red Zone TV bali kubanga okyagoberera gwatanaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Segirinya Muhammad finally alangiridde ekiddako era nga mu byalangiridde mwe muli okubeera nti Kawempe North akyaliwo era akomawo okubeera nga ate abakiikirira mu ngeri ey'omutawaana ennyo. Segirinya Muhammad abonyebonye n'obulwadde okumala ebbanga. Segirinya Muhammad yasibwa mu kkomera okumala ebbanga ku nsonga ezitaategeerekeka wabula bwe yavaayo Segirinya agamba newankubadde embeera tinaba kubanga eteerera bulungi nnyo agamba nti wendi era wenakoma wengenda okubanga ntandikira. Segirinya Muhammad tunajjukira nti we yali amaze okulayiranga omubaka akiikirira constituency eya Kawempe North. Segirinya ebintu bye yasooka okukola kwaliko okuzimba eddwaliro, kwaliko okugula ambulensi, kwaliko okukola ebintu bingi nnyo oba oliawo by'otayinza kulaba mu mubaka omulala yenna. Kati we twogerera Segirinya Muhammad embeera ebadde tenaba kubanga ate eddawo bulungi nnyo nga boyinza okubanga okitegeera wabula abategeezezza abagambye mu katambi k'ogenda okulaba nti nkomawo I'm coming back stronger, ngenda kukomawo nga ndi w'amaanyi nnyo ate ngenda kukomawo ku luno mbakiikirire mu nkiikirira gye mubadde temulabangako. Bwe mulabanga luli nakola ebintu mu kaseera akatono ennyo ate ku mulundi guno ngenda kubeera nga nkisussa. Gwe mugana nga mpuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV njagala kubanga nkuwa ebigambo bya Honorable Segirinya Muhammad ku nsonga eno yennyini then oluvannyuma tugenda kubanga ate tweyongerayo n'ensonga. Ngenda kuwa n'ebyafaayo bya Segirinya ebitonotono ate nabyo gwampuliriza obeere nga nabyo obimanya mu ngeri emu oba endala. Balamusiza nnyo bannakawempe North bategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu, n'olwekyo buli lwempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe yongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyalinamu obwesige, ekintu ekyo sisinza kukisuula muguuka kubanga mukyantunuzaako eriiso. Kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North, Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwewale nnyo, mwewalire ddala. Tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah. Oyo mubaka amanyiddwa nga Honorable Segirinya Muhammad abangi gwe bamanya ennyo nga eddoboozi ly'ekyebando gwampuliriza abategeezezza abantu b'e Kawempe, abategeezezza bannayuganda nti akyaliwo era akyakomawo okulaba nga ate akoma atandikira we yakoma mu kaweefube we yali ow'okuzza ekitundu kino ekya Kawempe engulu mu mbeera gye yali atandise okubeera nga akoleramu. Segirinya Muhammad kinajjukirwa nti abonyebonye n'obulwadde emirundi gye yatwalibwa mu malwaliro gyali mingi nnyo era nga amalwaliro gaali mangi nnyo. Yatwalibwako mu ddwaliro erya Aga Khan era ng'eno gye yasiibulwa okubeera nga ate yakomawo okuddamu okulaba nga ate akakkalabya n'okulwana n'obulamu bwe mwaka gubadde guno gwennyini ogwa 2024 gwali mwezi gwa mukaaga wabula ate yali tannataalibwa eyo yatwalibwako nga biwala ttaka mu ddwaliro ery'Ensambya. Eno nno gye yasooka okufuna obujjanjabi obwali busookerwako gwampuliriza. Segirinya Muhammad yakwatibwa mu mwaka gwali gwa 2021 mwezi gwali gwa 9 ennaku z'omwezi zaali nga 7. Segirinya Muhammad yakwatibwa abasajja ne bamussa emabega w'emitayimbwa nga bagamba mbu yali omu ku abo abatematema abantu ebijambiya mu bitundu
eby'e Masaka era embeera yonna eri ku Honorable Segirinya eyo nno yensibuko yaayo eyo gye byatandikira. Musajja watu agenda okuva mu kkomera ng'embeera si nnungi. Segirinya agenda okuva mu kkomera ng'ekyamazima obulwadde bufuuse obulwadde ekyalowoozebwa oba mu bigambo bye yennyini yavaayo n'ategeeza nti yaweebwa obutwa. Mwaka wa 2022 yabeerako ko mu ddwaliro mu kkomera ery'e Luzira kye tuyita Luzira Maximum Prison ng'ali wamu ne Alan Mayanja eyakiikirira Makindye West era ku misango gye gimu mbu terrorism and murder. Bino nsonga za bijambiya eby'e Masaka. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV naddala gwamaze okuba ng'osubscribinga omukulu amanyiddwa nga Honorable Segirinya embeera bw'etyo bwe yamutwalaganya era musajja wattu bw'atyo agezaako okudda engulu wabula ng'ategeezezza nti newankubadde ali mu kulikavalinga abagambye akyaliwo nnyo we yakoma wayagala okubeera ng'atandikira gwampuliriza ebyo by'atasobola kukola ayagala ku mulundi guno gw'aba ate abikuwatako. Segirinya Muhammad anjagala kubanga ate nkuzayoko emabega ku bulamu bwe bwenyinza okubanga nkuwaako ate obutonotono bwoyinza okubanga weetaaga oba oliawo okubeera ng'omanya naddala gwe atugoberera ku mukutu ogwa Red Zone TV. Wuliriza. Segirinya Muhammad mubaka wa parliament mu parliament ene 11 akiikira Kawempe North Constituency ali ku kadi ekibiina ekya National Unity Platform abalirwa okuba wakati w'emyaka 35 era kimufuula omu ku babaka abakyasinze obuto mu parliament ey'eggwanga wetwogere lunaku olwaleero gwampuliriza. Ono ye Honorable Segirinya Muhammad gwenjagala okubanga ate nkutegeezako mu ngeri emu oba endala. Yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 mu kitundu kye bayita Butale Kaddugala mu district y'e Masaka. Ebiseera ebyo ono nga musajja yali mu Katuliki awedde emirimu ya musajja mukomba mudaali wabula oluvannyuma yasiramuka. Segirinya Muhammad njagala okutegeeza nti yasoma kye bayita diploma mu mawulire oba diploma in journalism ng'asomera ku Data Mine Technical Business School era ng'eno yagenda n'asoma ne ku institute endala emanyiddwa nga Musa Bode University eno nga yasomayo MA oba Masters in the Science of Service Delivery. Musajja munnabyabufuzi ate nga musajja alina emirimu egy'enjawulo gy'akola Honorable Segirinya Muhammad. Bingi ebimukwatako oba oliawo bye tujja okuba nga tukuwa maaso awo singa embeera enaaba etusobozeseza wabula njagala kwongera bigambo bye ng'abategeeza ng'abajjukiza kyaba bannange wendi njagala kuba nga nkomawo ate oba oliawo ebyasoba ebitaasobola kutuukirira tubeere nga ate tubituukiriza omulundi ogwokubiri. Mbalamusizza nnyo bannakawempe no mbategeeza nti ekindeese olwaleero kubeebaza nakumbeererawo mu mbeera etali nnyangu. N'olwekyo buli weempulira nga munkoonyeeko mpulira essanyu. Ekisembayo bannakawempe nyongera okubategeeza nti ensonga ya Kawempe North nti mukyalinamu obwesige. Ekintu ekyo sisinza kukisuula muguluka kubanga mukyantunuzaako eriiso. Kakati olwempulira ekyo nti Segirinya Kawempe North, Segirinya Kawempe North kimpa amaanyi ennyo. N'olwekyo bannakawempe nga bwe mundaze nti mukyanjagala nange mbawulira nkyabaagala ate ngenda kudda ku luno na mutima. N'olwekyo mwewale nnyo mwewalire ddala tuddemu tusinkana 2026 mu kalulu ke tunaddamu insha Allah.